Munnayuganda John Sserunjogi y'omuzannyo omuzannyo gw'ebikonde eby'ensimbi abagenda okukiika Uganda mu lulwana olutuumiddwa IBF International Boxing Fight. Olulwana luno lugenda kuyala omusipi gw'ensi yonna gwa IBF International Boxing Super Middleweight title era lugenda kuteeka mu ggwanga la Russia ngenda kuzoomeza 27 omwezi guno. Ono nga tusanze ng'atendekebwa amagulu bwe bweyamukisako okweyanjula eri ensi era asuubiza bannayuganda okoma n'obuwanguzi. Neetegese bulungi training yange ngikoledde wano ku Ham Fitness Gym. Coach Isima asobodde okuba nga nteekateeka nkakasa byonna tugenda bikola. Sagala ku disappointing abannayuganda nga bulijjo kye mbasuubiza nti buli kimu kisoboka naye ate nkakasa nyina ndi mugumu oba ndi mumalirivu ekimala okulaba nga omusipi ogwo nguleeta e Uganda. John Sserunjogi amanyiddwa nga GSTSM y'okwangula omusipi ogwa AB Super Middleweight title bwe yakuba munansi wa Misiri Herbert Bolishe. John Sserunjogi agamba ekigendererwa kye kuwangula omusipi guno ayongere okwetunda eri ensi yonna ng'ayita muzannyo guno. Ebikonde mbadde mbyagala nnyo ng'era mbiteekamu amaanyi mangi naye ku mulundi guno ate Mukama Katonda musaba nnyo kubanga eno nze nkakasa inshallah aba asazeewo eyinza okuba breakthrough yange okuyitawo. Ismail Simakula omutenesi wa Ham Fitness Gym agamba amuwadde obukodyo obukudala ensi yonna era amusuubira okuluwangula. Tumutaddemu ebirungo bya bingi nnyo kubanga nti twagala aleete engule eyo IBF mu ggwanga lyagendamu erya Russia. Era John Sserunjogi tuli bagumu nga bannayuganda oba coaches nti agenda kikola alina tuleetera engule eyo. Navaako wano ne ŋŋenda Guinea ne mbawa surprise gye tebasuubira. So kati aboogera bye mwogera mubyogere nga mulekamu kuba nja bawa surprise gye mutasuubira. Omuzannyo magayo kiika Uganda Herbert Matovu amanyiddwa wadde Black Bomber ng'agenda kutuuka ne munansi wa Russia Omar Salamov.